Nyongera maaso n'okubanga nkulamusaako gwe mukwano gwange asinziira ku Yugi Update TV yonna gy'osinziirira nkutegeeza nti okola kyamaanyi nnyo okubeera ku mayengo gano. Mukwano gwange nga sinnasumulula nja kutegeeza nti nno gw'atanaakuba ng'osubscribinga ojja kunnyamba osubscribinge ku channel eyo. Genda wansi ojja kulabawo ekigambo subscribe. Okituukako twerabira koona mukade abamu mukeerabira. Akadde ako kajja kuyambako okuleeteranga notification message buli tunaba tukomyewo ku mpewo gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. Wiiki ewedde tulabye mubaddemu ebinnonogo bingi. Mubadde n'okwekalakaasa okumakinga ogenda ku Parliament. Newankubadde twa interviewinze abantu abawera nga twagala okumanya kugata statement oba nga twagala okumanya kwavuddemu omulamwa tekwavuddemu mulamwa. Ye waaki abantu abasinga tebaavuddeyo kwegatta ku bannaabwe wadde beekalakaasa? Tugenda nga tumenyaamenya ensonga ez'enjawulo tulabe obuzibu bwavudde ku ki. Lwaki bannammwe abasinga bwe baba bavuddeyo ku nsonga waaki tuba tetubeegattako? Lwaki abamu babeera mu kamooli ebintu ne babirabira mu kisenge? Ebyo byonna byonna twabikozeeko interview olunaku olw'eggulo gye wabeereddeyo mu Ggandaalo nga ffe tuli mu kunoonyereza ensonga lwaki. Kubanga naawe sooka olabe wabaayo ng'ensonga nga eri mu kutawaanya munnayuganda naawe ebekwatako. Ensonga yonna yonna tosobola kugamba nti nno gwe oli munnayuganda oli mu nsi yo nga waliwo ensonga etawaanya bannayuganda gwe n'ogamba nti nno gwe tebikwatako okuba okola mirimu gyo. Mu kaseera ako ebyo byandiba nga bitambula bukwakku naye gye bujjako mu maaso ensonga eyo tolwa ne mala nekwatako gwe mukwano gwange. Abasinga bawadde endowooza ez'enjawulo. Lwaki? Waliwo abamu abagambye babadde baagala nti nze nandiyagadde okuba nga neenyigira mu kwekalakaasa okwabaddewo, naye ate natudde n'endowoozamu bino wammanga. Si bigambo byange, by'abantu abamu abawangwalira mu ggwanga Uganda. Be bamu ku bannaffe be tufiiririra oba bwe tuvaayo ne tugaa ffe tugenda kuyimirirawo ku nsonga eno ku lw'abalala ababanyigirizibwa. Waliwo okuzzaako emabega, waliwo omwami njijukira nga tebannasenda Lubigi oba ojjukira saga eyo yaliwo nga bannema baasenda amayumba gonna properties zonna zonna ezaali mu Lubigi. Waliwo omwami eyansanyusa ennyo. Omwami oyo omu ku yavaayo ng'atiriisa amaziga nga basenze ennyumba ye gy'azimbidde emyaka n'emyaka. Y'omu ku baali bavumirira ennyo aba opposition nga bagezaako okuba nga balina ensonga zibakoonako ezitagenda bulungi. Kati ate yalabibwako ng'ali mu bukyayi ne gavumenti olw'ekikolwa ekyali kikoleddwa. Kati bwe babagamba nti nno gavumenti yammwe eyaleero oba ekibiina ekigitwala kiri mu kubbira n'eggwanga liri mu kubbira, bwe bagamba nti eryato libbira kutolina kubeeramu n'otula comfortable nti be bamanyi. Kubanga oba tolina nsonga lwaki oba oli comfortable? Oli comfortable lwa nsonga nti gwe ogenda kuwuga oba gwe ojja kusimattuka ng'eggwanga libbidde. Kati abantu abafaanaganako bwe batyo nkiwa nabo baazuukuka. Eyandibadde example nnungi okuzuukusa abantu obwongo. Titosobola kubeera mu comfort zone ng'olaba waliwo ka favor akajja okuva eri ku sayidi ya gavumenti nga kakufevalinga. Ate weegenderezanga nnyo omuntu akufevalinga naye kyakufevalinga oba nkyogere ntya ng'alina ekintu kyakufevalingamu naye nga kiriko conditions. Kintu ekyo okyegenderezanga nnyo. Kati so naffe we twabadde nga tuli mu kuinterviewinga bannaffe, olumu omu yagambye nze nandiyagadde okuba nga neegatta ku bannange abeekalakaasizza oba abeekalakaasa, naye natya ensonga zino wammanga. Nalowoozaamu natula ne ndowooza ne ŋŋamba nti bwe naavaayo ne ŋŋenda ne neekalakaasa ebintu ne bigenda bubi ne mbeera nga nze w'ekyansembi. Olaba bwe banzitira eyo abaana bange n'embulwa agenda okuba nga abalera abakuza. Oyo naawe ensonga ze bw'atyo.
Omulala n'avaayo n'agamba nalowoozezzaamu ku ky'okkwatibwa. Singa nvaayo ne neekalakasa ne bankwata ne bansiba, kitegeeza ngenda kuluuzinga omulimu gwange. Ebbanga lye banansibira mu kifo kyange bajja kuba bamaze okulipuleesingawo omuntu omulala. Njagala tukootinga statements zino abantu bano issues zaabwe. Tugenda kubaako ebyokuyiga bye tuyigamu ne gavumenti yaffe by'erina okuba nga epuutinga across, by'erina okuba nga eyiga ne ministries zaffe, naddala ministries kuba gavumenti yo kati yatuvaamu. Kati ministries zaffe ezisinga ze njagala ennyo era buno obubaka bugenda gye bali. Nsoose ne nkugamba ti omu yalowoozezza ku ky'okuttibwa. Oba tuli ffenna. Omulala n'alowooza ku ky'okuluuzinga omulimu, ku ky'okkwatibwa. Oba okitegeera? Omulala n'alowooza ku ky'okuluuzinga omulimu w'anaakwatibwa. N'agamba we nnaatuukira omulimu gwange bajja kuba tebagulipuleesinze, bajja kuba balipuleesinzeewo omuntu omulala. Kati bwe nalowoozezzaako kale ku nsonga eyo ne ŋŋamba nze sigenda kwenyigira mu bintu byabo, ntidde. Oba okitegeera? Omulala yavuddeyo n'araising ensonga ye n'agamba nti nno nze bwe ntunuulira emyaka gyange ndaba nga nkuze emyaka, era nze natudde awo ne ndowooza naye ebyo ebyokwekalakaasa byabo tebinkwatako olw'ensonga bino byetaaga bavubuka abatalabanga ku buvuyo. Naffe tulabye obuvuyo obumala, twalaba dda obuvuyo. Oyo naye n'ateekawo statement ye nti yalaba dda violence. Oba okitegeera? Omulala n'avaayo n'agamba nti nno bwe natunuulidde ennamba y'abantu abeekalakaasizza ne ntunuulira n'ennamba y'Abannayuganda bali mu kibuga ng'abeekalakaasizza tebawera na 1%, ne ŋŋamba sijja kuvaako agenda kwekalakaasa. Ate be nnwanirira nze bali mu maduuka gaabwe bakola, abamu bali ku nguudo bakola, tebavuddeyo ng'ate ensonga ziri mu kibuga mwennyini mwe bali. Kati nze lwaki mba nvaayo? Kale oyo n'agezaako okulaga nti nno nnamba eyavuddeyo okwekalakaasa yabadde ntono, ng'era mbu tesikiriza bantu kugenda kwetaba mu kwekalakaasa. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange? Njagala twekkaanye ensonga zino. Oba ensonga ezo oba ozitegeera mukwano gwange, tuli wamu. Habula nkutegeeza ggwe atanaba kubaako ng'osubscribinga, genda maaso subscribinge, sharinga. Nagambye nti waliwo mikwano gyaffe abalina channels ezaakuledda, mubeerako ku UG Updates TV. Tekigaana kunsharinga kubanga twagala lino eddoboozi ligende wala nnyo, buli muntu aliwulire. Nabagaye twatandise serious teaching. Kuba mu revolution eno gye tulimu twatandise okusomesa okuli serious, okutegeeza abantu information eri strong, okusobola okuba okutegeera, kubanga bangi tuli nabo mu struggle naye tebategeera kyakkola, tebamanyi kye bazzaako. Bali bali freezed, bali in corridors of confusion. Mikwano gyaffe ffe tugenda kukola ekisoboka okulaba nga tubategeeza kiki mulina okukola. Gwe naawe osobola okuba ng'otegeereza eyo omuntu ky'alina okukola singa oba osubscribinze ku eno channel,
kitegeeza ogenda kuteekako komenti yo bajja kuba bagiraba. Wonooshyalinga eddoboozi lijja kgenda wala naawe komenti ejja kuba erabibwa. Wonoosubscribinga ngeri nnyingi y'okutegeezaamu meseji y'okutuusaamu meseji wakuba ebintu bino tetunnabitegeera butegeezi. Nze bwe mba nga onnyambye eno channel n'ekula n'egenda wala n'oteekako komenti, eddoboozi bajja kuba baliwulidde, bajja kuliraba muganda wange. Ekintu ekyo nakyo mukyekkaanye, temukibuusa maaso. Kaakati bano bonna be twa interviewinze bakuwadde ensonga, abamu batya okuttibwa, mulala atidde okuluzinga omulimu, mulala emyaka gigenze takyenyigira mu myaka gya violence yalaba nga bya kivubuka, alaba waliwo omulala outnumbered n'agamba abeekalakaasi babadde batono. Abo bonna bonna Yesu abadde n'ensonga zaabwe era tuziteeka ku minzaani ne tuziweeyinga. Oba okitegeera, ne tunuulira mu nsonga zino zonna zonna. Kati ngenda kutunuulira ensonga, nasooka kutunuulira nsonga bbiri. Era bano ministries zaffe eza Uganda we ziviirayo. Omuntu bw'agamba nti nno nze natidde okuttibwa, n'omulala n'agamba nze natidde okuluzinga omulimu gwange, kitegeeza ono agenda okuttibwa. Twalaba wano we baatandika okwekalakaasa, poliisi ya deployinga bataliyani z'amagye n'eza poliisi. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange ali poliisi ya deployinga amagye ne poliisi nga mangi ku bantu abaali bagenda mu maaso n'okwekalakaasa mu ddembe, ate nga constitution ya Uganda etulambika bulungi nnyo okubanga osobola okwekalakaasa mu ddembe kasita kubeera nga tekuli violent. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange. So kino tutunuuliza nnyo ekitongole ekya Uganda Human Rights Commission ekikulirwa omukyalo ono Mariam Wangadya. Ensonga eno emukwatako nnyo era nkusaba osubscribing information eno esobole omutuukako. Mariam Wangadya wabanga tasobola kuvaayo n'atunuulira nsonga eno, nga woolaba ekkenye baavuddeyo okwekalakaasa n'olaba nga ministries zikola, nga ministries n'ekitongole kino ekya Human Rights Commission kivaayo ne kikubiriza ebitongole by'ebikuumaddembe timulekerawo kutokyalinga n'okukwata abantu n'okukozesa ebintu eby'obulabe mu bantu okugeza ng'omukka ogubalagala, rubber bullets n'amasasi gonna ag'ekika ekyenjawulo. Mulekerawo gakozesa ku bantu kubanga ddembe lyabwe okwekalakaasa. Ekyo ekitongole kya Human Rights Commission mu Kenya kyavaayo. Kati wano we babadde nga bali mu kukwata abantu, tetwalabyeyo ekitongole kya Human Rights Commission nga kivaayo okureyimingira ku bantu abakwatibwa mu ngeri emenya amateeka n'okusibwa ebbanga eddene, kubanga omuntu alina kumala mu 48 hours mu kkomera, alina okuba nga yateereddwa dda. Naye tulaba abamu bamalamu ne wiiki naye banga tibateebeddwa. Naye ekitongole tekivaayo kulondoola nsonga zino ne we tukikaabira tuddamu. So kitegeeza nti Mariam Wangadya takoze mulimu kimala, y'omu ku basaanidde okulekulira ekibiina ekyo. Kitegeeza baamuwa omulimu ogumusinga obuzito, baamuwa ekitongole kyatamanyi waakitandikira. Oba okitegeera, tamanyi na mulimu gwe kirina kukola. Kitegeeza nti nno Mariam Wangadya omulimu gumususseeko obunene, kubanga olaba nga omuntu omu avaayo n'agamba nze natidde okuttibwa, waki omuntu aba yeeraliikirira okuttibwa ng'ate ebitongole ebirina okuba nga biprotectinga omuntu mu mbeera egenda bubi mu ggwanga n'ava ne yeekalakaasa kusinziira ku ssemateeka nga waatulambika ku constitution wa Uganda, waki byandibadde yeeraliikirira ng'ekitongole ekyo weekiri okuba nga kirina omulwanirira? Waki kisasulwa omusolo? Lwaki tuba tusasula omusolo ne gusalwako olwa Uganda Human Rights Commission? Olaba amawanga ago ag'ebweru agaakulaakulana, bo kye bakola kye kino, baddira ne bakuggyako omusolo. Omusolo ogwo ne bagamba guno gugenda mu kitongole ekikuumaddembe, no kigenda mu kitongole kya traffic, kwegamba
ssente ze bafuna teziba za bwereere. Kitegeeza owa traffic agenda kubeera eri nga tali mu kukola nga kwagala kuggyako munnansi kyoja mu miro kyoba kwatira ensonga ezitalimu okuba alina akasente kakwetaagako. Ye wabula mulimu gwe okuprotectinga okuba nga gwe just obeera safe ku kkubo, asobola n'okukukwata n'agamba nti no sipiidi gy'oliko y'amaanyi. Kiraba bupande bwe babuteeka n'agamba wano tambulira mu sipiidi eno, wano tambulira ku sipiidi eno, tetwagala kukwata. Bo tebaagalako kukwata. Kitegeeza omusolo gw'osasula gubamala. Oba okitegeera. Kati bino ebibiina mu Uganda, ekibiina kya Uganda Human Rights, ffe tukisasula omusaala ogwo, omusolo gw'osasula gwakisasula. Naye ate kati weebuuza ensonga lwaki oba okisasula nga tekiina wadde NLL gye kyali kivuddeyo ku pureyinga ku munnaggwanga ku ebyo ebitagenda bulungi. Wano we nagambye nti ensonga zino zonna zeetoolera ku gundi ku ministries. Kati ne tutunuulira ono yagambye okufa. Lwaki omuntu yandibadde yeeraliikirira okufa mazima ddala ng'ate alina ebitongole bimukuuma? Jjukira ensonga gye yeekalakaasizaako naye eyamba bo. Bano abantu basiru ekyensusso olw'ensonga nti nno gwe munnansi eyeekalakaasa, munnansi eyeekalakaasa yamusasula omusaala. Oba okitegeera? Kitegeeza yandibadde kyakikonsidaringa nnyo. Nze kati kyendabye bano abantu tebamanyi na ssente olw'okuba nti bakumpanya ssente nnyingi mu gavumenti, tebamanyi na ssente gye bazikumpanya nti baziggyawa. Bo olw'okuba bazitwala mu kiganiro tebalowooza nti nno ssente ezo zikolekitingibwa kise kinnoomu mu ggwanga mu ba civilians abali mu Uganda. Ogwo omusolo gwe tusasula gwe bakumpanya ne batwala. Kakimuleetera okulowooza nti nno talina kyakwetaaza so nga yeerabidde nti naayimiriddewo ku ggwe. Yandibadde apuleyinga loolo nnene nnyo 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 okubanga aprotectinga omuntu. Okubanga teyeeraliikirira wabaawo ensonga yonna nnyo gy'agenda okubanga yeekalakasizaako okukola demonstration, tagenda kweraliikirira. Amanyi waliwo ebitongole ebigenda okubanga bimugayidinga emabega. Gwe tulaba mu ggwanga erya Kenya. Kati ate amu n'avaayo n'agamba nze natunuulidde emyaka gye ndiko ne ndowooza ebyo by'abavubuka be batannalaba buvuyo, nze emyaka gyange gyalabalaba dde obuvuyo. Buyinza okuba mwakola obuvuyo mu biseera byammwe naye nga mwabukola nga tewali kigendererwa. Naye kati waliwo okuvaayo ne weekalakaasa ku nsonga naye nga omulamwa weegula, ensonga gy'oviirako ogiraba weeri. Ng'olaba emyaka gigenze tebikukwatako naye ng'olina abaana n'abazzukulu. Bo bigenda bakwatako, bo genda baleka otya mu ggwanga limumaze okutabangula. Ekyo ky'olina okulowoozaako ggwe agamba emyaka. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange ayeekumira ku Yugi Updates TV. Mutegeeza yonna gy'osinzira okola ky'amaanyi okwekumira ku Yugi Updates TV. Kaakati oba okitegeera mukwano gwange, tegeeza ministries zaffe tezirina gye zituyamba n'akamu n'omusolo gwe tuzisasulira. Ndowooza gavumenti eba erowooza ku ministries ezirina ovaawo ezitwala ssente z'omusolo ez'obwereere. Byezimu ku ministries zandisaanidde ovaawo. Nga minisitule ya Human Rights Commission. Uganda Human Rights Commission terina kyeyamba munnansi. Beeyamba bokka bokka. Just baliwo kifaananyi nti weebali. Naye nga ssente zaffe balya zaabwe. Ssente zandikoze enguudo ezigenda mu minisitule eyo. Ne zizimba amasomero, amalwaliro, ne tumanya nti eyo minisitule teriiwo. Oba okitegedde ggwe mukwano gwange ali eyo. Nze okusinziira ku kyendaba y'endowooza yange. Abamu baavuddeyo ne bagamba nti okusinziira ku muwendo gwadde gwekalakaasa twalabye nga tegumala ffe genda kwenyigiramu. Muganda wange weerabidde ekintu kimu. Gwaweza omuwendo ogwo. Twali bantu bwagenda kujja nti bayiwe ekibaketi ky'abeekalakaasa ku nsonga mb'osange nga baweza ekibaketi kyajjudde dda naawe ogw'omu. Omwomu gwe muganda. Oba ekyo kitegedde. Kitegeeza gw'onoogenda n'omulala gy'avaayo agenda kukakkana nga muweze. Y'ensonga yokka mulina kukolera wamu, mulina kukola bukuyege okusobola okubaako n'ensonga gye muggusa mu ggwanga. Kale mukwano gwange, n'ensonga ezo nga wenzikuwadde, mulimu ensonga emu ey'amakulu ey'amaanyi gye sitasobola kuleka mabega.
okutya. Eno abasinga bannyonnyodde ensonga zaabwe naye ng'ekituufu kutya kwe kubatawaanya. Buli w'obeera ng'otya oweeremesa n'okutuuka ku kintu kye wandituuseeko. Okutya kuyinza okulemesa okutuuka ku bintu nkuyanja, kuyinza okukuzibira mu butamanya ne mu buzibe, nanti buli wolowooza okola ekintu ng'okutya kujja. Kukukuumira emabega ne kukuumira mu mbeera ez'emabega ennyo, ne bukuuma obwongo bwo nga busaanikiddwa nga tebulina kye busobola kulowooza na kwekolera. Buli wolowooza okusiteepinga ekigere mu maaso ng'okutya kujja. So y'emu ku nsonga gye mwandibadde mutunuulira ennyo ne wejjamu okutya. Wandyesanga nga tovudde na ku deva eyo gy'oliko lwa kutya. Okutya kukuumira nnyo abantu mu bizibu. Nalowooza nti ekyo ekintu anaakivaamu ate anaddawa. Abamu balina emirimu eyo bakola naye emirimu gyabwe agimazeeko mwaka na mwaka omulimu tegumwongerako, naye olw'okuba atya okuguvaako alowooza kyanazzaako. Ng'atya alowooza kyanazzaako ng'avudde ku mulimu ogwo nekyayinza okwagala okutandika kaakikyo kitandika. Kati gwe onoogenda otya mu maaso n'okulaakulana otya mu maaso? Ki ky'onoogatta ku ggwanga? Kati eggwanga we lituuse lyetaaga abantu abaligattako. Tetwetaaga bantu bali awo abatalowooza be balina kulowoolerezesa. Oba okitegeera? Bulijjo okoma okuba nga gw'otambulira ku principles z'abantu abalala, tolina ky'ojja kwekolera mu bulamu. Kijja kukuumira mabega nnyo. Eva obeere mu kutya gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Ndaba obudde butuliridde empinda mikwano gyange ebisinga nja byogerako olulala, naye nja kutegeeza teweerabira ku subscribinga, teweerabira commentinga, teweerabira ku sharinga. Mikwano gyange mbategeeza yonna gye mwesinzira okuba nga mukutuwuliriza, abali South Africa, Qatar, Oman, USA, UK, Saudi Arabia, Jordan, Nairobi, South Africa, mwena mbalamusizaako abatava ku mayengo ga Yugi Updates TV. Mbategeeza mukola kyamaanyi nnyo mmwe mubeezeza amayengo gano. Kutegeeza mukwano gwange, sharing osobola n'okwagalizaako munno n'asobola okusubscribinga ku eno channel nesobola okuba nga tutambuza ekigambo ky'enkyukakyuka mu mukwano gwange ali eyo. Kale mbaagala nnyo, tugenda kuba nga tukomawo, temuva ku Yugi Updates TV.